Emmanduso ko chali abavuka mu mulembe omutebi kya Kyamizanyo ze James Ntambi tusigaza dakika nga 12 okuvaawo abakalasa bajja kujja bakutwale paka samusanvu ez'omutonto. Stanbic bank aje tutambula nayo mu programu eno era kugamba kukyobulamu bwefaayo nnyo kyovula bawaliwo enkola ya Stanbic Med Protector yo insurance cover mpya osasula emitwalo 6 omwaka ebyobulamu n'obango bimalirize eby'abantu n'abantu bonna bolabira n'emikwano gyokobeggwe nabo ali mutala w'amayanja osobola okugikozesa ate ekirungi kyalina tayinako ku myaka okumanya ebisinga osobola okukyala ku matabi gaffe gonna ne weebuuza nene ku website yaffe endagirire kwerinnyo ate tulina n'essimu etali yakusasulirwa ku noti 8 noti 15 obojja kumanya ebisingawo tukugamba amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa jukira Stanbic Med Protector wansi w'ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda ate nga ne Stanbic Bank ennyini yayo wansi bank enkulu ya Uganda songa ne sente zemuteeka zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda. Stanbic Bank ajettanire nnyo obulamu bugenda kwanguyira mukadde nga kano wetaaga ekintu ekigenda okuzaamu amaanyi ekigenda okuzaamu vitamini ekintu ekigenda okuwa obulamu obulungi waliwo energy drink bagiyita Hypino bagikolera mu ggwanga ery'ettaaki naye nga kafeini alimu akolebwa mu mwanya ezaffe ezawano bw'oginywa tekusigala mu kamwa nga bino ebirala ate kasukaali keeko bakagera nga keeko ddala akatuufu akakuyamba mubiri miruzi 25 zigula enkumi za Uganda 5 zokka abaagala okugisubula mu kweku namba esimu eri noti 755 anamunya 5714 noti 775 anamunya 5714 bagise Hypino energy drink ginonyeko togenda kwejusana kamu naketondo. GOTV nayo ekugambye World Cup esigaddeko ennaku mbale bubazi tugenda kubeera mu ggwanga lekkata emipiira nkaaga mwena gyonna ogenda kugiraba. World Cup ebira oluvannyuma lw'emyaka 4 so kiba kirungi nnyo negenda okutuuka nga weetegeka dda ng'osobola okugiteeka mu ddiiro lyo. Kakati GoCode ojja kugifuna ku mitwalo 2.5 tugenda kugirako omwezi mulamba ogwa GOTV value ate musobola okuupgradinga ne mugenda ku GOTV super ku mitwalo 39 unoobanga osobola okulaba emipiira nkaaga mwena gyonna ng'ogitadde mu ddiiro lyo GOTV bwetu bwekoze n'olwekyo mujettanire nnyo mugenda kulaba obulamu nga bwanguwa. Ministry of Health nayo eyongera okujjukiza abazadde nammwe abalabirira abaana bali wansi w'emyaka 2 nti bongeddeyo vaccines empya ezigenda okuyamba abaana bamwe okuba abalamu okubeera abaana ab'amaanyi abaana bamukulu obulungi. Waliwo vaccine ya hepatitis B eyo yo bagigaba mu ssaawa 24 omwana yakazaalibwa ng'eyambako omwana obutafuna kirwadde kya hepatitis B ng'akijja ku maama we. Then waliwo ne ya polio vaccine eno yo ejja ku weeks 6 era eyamba omwana obutafuna bulwadde bwa polio jjukira obulwadde obugongobaza kakati bw'oba ogifunye omuzadde ng'ogiwadde omwana wo ajja kuba akula bulungi nga tagongobadde. Then waliyo ne yellow fever vaccine eno yebeera ku myezi 9 ereetera ddala obulamu era eyamba omwana obutafuna bizibu ebyo bya yellow fever songa ate ne vaccine endala gye bayise measles rubella vaccine eno yo bagiwa actually ebeera second dose naye ng'ejja ku mwaka gumu n'ekitundu eno eyamba abaana okubakuuma obutafuna obulwadde bwa measles n'ebinfections ebyo ebirala eby'ettabu n'olwekyo omuzadde okubiriziddwa nawe alabirirwa omwana ali wansi w'emyaka 2 vaccines ezo muzifeeko nnyo ziri safe ate za bwereere birangirwa Ministry of Health ate nge supporting ekitongole kya World Health Organization saako ne UNICEF n'olwekyo muzettanire nnyo mujja kulaba ng'obulamu bw'abaana bammwe bwanguye. Champions League tuli ku match day 6 olwaleero era tulina emipiira egiwerako gyakyusizaamu ku budde egibadde egy'emwana mu 5 kakati gyagenze ku 7:45 egibadde egy'essaawa 4 gigenze ku ssaawa 5 era ku Cbs Fm tujja gikutuusaako. Ekibinja mulimu ttiimu ya Liverpool ne Napoli already abo baayitawo dda. Napoli eri ku foomu etagambika in fact Klopp agambye basobola n'okutuuka ku finals za Champions League. Mu reverse fixture mujjukira ku match day 1 nti Napoli yakuba Liverpool eggolo 4 nga Liverpool ekyadde eyitale ku weekend basabodde Sassuolo eggolo 0 wali Liverpool yabadde losing back to back mu league yakuyida Leeds 2-1 ate badde yakamala kuba ttiimu ya Nottingham eri ku bottom wansi eggolo 1-0 kugamba byesiba bikutuka tebitambula bulungi. Napoli okumanya ekubya abantu yasemba okuluzinga omupiira mwezi gw'okuna ogw'omwaka guno era woowulira bino eri ku run ya wins 13 nga tekola wadde amalire esabula busabuzi bantu. Liverpool mutino kwayo si mulungi naye nga kivudde ku buvuno obungi wakati abasambi nga Luis Diaz, Diogo Jota, Simanyono Motipu n'abalala bangi bonna balwadde. Nabil Keita yesirowooza nti yasambye naye ku ddakiika eziwera 9 mu mpira 12 egisembe Liverpool wanguddemu emipiira 4 gyokka mu liigi batuddemu kyamwenda after games 12 bibasiba bikutuka era tewewunyanga Napoli nagwo obonere bututte gwa ssaawa 5 ez'akawungeezi. Then mu group ye mulimu ttiimu y'abanafu aba Rangers ne Ajax
nagwo gwa sawa 5. Rangers yesembye munafu mu group eno actually bakagitebe goal ziri 19 mipira 5 gyesambye nga ne ku match day 1 Ajax yabasabule goal zali 4-0 nge bachaziza mu gwange eriye Budachi lero bagenda okulingana ku sawa 5 nga Ajax eringe yayitawedde okwesogoluzanya lwa Europa kuwa wali Liverpool timu ya Napoli bo bayitawodda. Napoli bayina maximum points 15 mipira 5, Liverpool bayina 12 bayitawodda. So group eno tayina nnyo kyetugamba. Rangers eri waka naye bayina ebizibu bingi, bayina babuzentiza abawera atenga basambi ba mugaso ba John Randstrom ali ku suspe, Ben Davis taliwo, Red Van Ilmaz taliwo n'abasambi abalala. Ekinzo kwa timu ya Rangers rather timu ya Ajax enkizo ogera maso nokavodinga defeat mu game ene ya leero. Abajja kusamba sawa 5 ezekiro ate bogera mu kibinja B bo bajja kusamba ku sawa ajja kubira 2:5. Ekibinja kino timu ya Club Brugge yayitawodda inobonero 10 ne Porto yayitawodda inobonero buli mwenda. Kakati battery wo ya Leverkusen ne timu ya banafa ba Atletico Madrid. Atletico inobonero 5, Leverkusen inobonero 4. Wachaliwo possibility y'omu kubo okugenda mu Europa. Leverkusen achaza timu ya Club Brugge. Abalabi Club Brugge ngesamba match day 5 yajjemu mangu amanda. Porto negisabule goal zabadde 4-0. Ngekulaga yo tekyalina kye yetaaga yayitawodda. Era tewe unyanga Leverkusen bakubide bugirimani olwaleero nejjukira bwe wangula ejja kuba ate ino okulinda ennyo alizati ya Atletico Madrid kiki egigamba ng'ekyadde mu gwangere Porto ku timu ya FC Porto. Jukira Porto game ya leero egyetaaga nnyo kubanga yagala okulembera ekibinjo gw'omukisa we guli singa timu ya Club Brugge bate wangudde oba singa beekubiddwa. Naye nga Club Brugge olw'e ne timu ya Porto mu group B bayitawodda bajja kusamba 2:5 ezekiro. Then group C nayo teyina kyetugamba, timu ze zigenda mu Europa ne mu Champions League tuzimanyi. Jukira group C mwe muli timu ya Bayern, mwe muli Inter, mwe muli Victoria Prison, mwe muli timu ya Barcelona. Tujja leero nga Barcelona eri mu Europa already. Victoria Prison ye munafu tayinayo point yonna ku match day 1 baka yamukube goal 5 kwemu na kati asobola okumuddamu ere goal eziwera. Bayern ne timu ya Inter no basambe sawa 5 ku Allianz Arena. Mu match day 1 Bayern yagenda Italy ne wangulira goal 1-0. Ejjanga ku match day 5 yakubye Barcelona goal 3-0 Spain. Tetera nnyo kuluzingira ku Allianz Arena. Ne mu group stage yasemba okuluzinga omupira mu 2017 era ndabanga ekintu ekisobola continuinga neddamu ne wangulira omupira omulala. Nenge ina points 15, Bayern, Inter ina 10, Barcelona ina 4, Victoria Prison ina tayina point yonna. Then bojja mu kibinja dda Masebali ne Spurs sawa 5 ne Sporting Lisbon bali ne timu ya Frankfurt ila sawa 5. Masete ina Eric Baire kiba kitegeeza short collars na kyava mu timu ya Arsenal ajja kudda mwasigaza ekifo kye. Spurs amalire gokka gabatwala ku luzannya lwa timu ze 16. Ku match day 1 Spurs yakuba timu ya Masegolo 2-0 yali Likairisoni yateba goal zombi go batayina olwaleero. Timu ya Mase naye ina chance actually kino kye kibinja kyokkanga n'asembye ku match day 6 ayina omukisa ogw'esogga round ye 16. Jukira mukadde kano Spurs ina points 8, Edinburgh Sporting ne Frankfurt bayina points 7 kati Masai ina 6. Masebwa akuba timu ya Spurs liragina ku points 9. Nejjukira nkugambye Spurs yeetaaga akabonero kamuko kakukayitaaga draw okusobola yo okwesoga knockout stage. Game endala Sporting ne timu ya Frankfurt singa bagezana bakola amaliri Sporting ejjo okuyitawo nayo girekera mu kiri nti eri waka Portugal okubeera ye tabbu esobola okwangula timu ya banafa ba Frankfurt. Naye nga ne Frankfurt ina chance naye ere eyitawo singa ebekoze ebyetaagisa ne Sporting ejirina ne Spurs ejirina ne Marseille ejirina. So kibinja kizibuzibu bajja kusamba sawa 5 za kawungezi. Ate wane wafa waka tuna games 2 za ligi y'ababinywera. Wakiso Giants bali ne timu ya UR olwaleero. Mpira gwa saa 10 za kawungezi guli kisawa kya Wakisha. Wakiso Giants wangude emipira 2 egisembyeyo omubadde okuba UPDF egole mu ku 0 yali ono Gayi Moses Aliro ne Black Spur bagikube golo 2 kwemu ku Wakisha iwini yabo yasooka under coach Luyinda. URA yo ebintu ebadde bikola matankane bagisabuddeko ekoze ku maliri ewanguddeyo ate yawangula munafu yakuba timu ya yakuba Busoga Busoga yakube golo nyakwawe naye gisigadde badde gizanyira mu buzanyizi. Game yabo yasembyeyo basudde lead ya golo 2 ku timu ya Solitude Bright Stars. Bajja mu game ya lero nga basambinganda Hero Nsibambi Hassan Kalega abo tebabalina. In fact Hassan Kalega ali ku timu ya under 20, Nsibambi mulwadde sako nenda Hero. Ne Wakiso Giants ina abasambira abali ku timu ya under 20 ina muna abalwadde. Bakasinkana emipira ena buli mwa wangudde munno omupira gumugumu egisigadde gigweredde mu baliri. However URA bwe yakutte ku timu ya Wakiso season ewedde ku Wakisha yagisabudde bubi nnyo, yagisabudde goal za 5 kwemu. Mwetwalabide Vianney Sikajugo ng'atebe goal nnyo omuntu omu.
yabadde yakamala okujabulira musoni yasuse mu timu ya URA. So tusubira omupira omunyuvu nenga bobadde olaba URA bwe badde yeeyisa sijiwa nnyo chance ajja kunsurprise nga surprise mu game ya leo nenga sijiwa nnyo chance bajja kusamba sawa 10. Then waliyo Busoga ne timu y'abanafu abagadafi sawa era 10 eno Jinja Dabe. Busoga balina yo win emo bajijja ku munafu gundi oli Blacks Power. Kwa Blacks Power badda losing emipira gyonna okujja ko ya tu surprise nzenga akola amalira ga 0-0 ku timu ya Luahil. Negisigadde gyonna badaji luzinga ne Busoga munafu munne yamukuba goal zali 2 ku bwerere era ye timu econsidinze Busoga olwalero ejja mupira nga yakaconsidinga goal 13 mipira 5 ate Gaddafi mipira ena tena bakufuna win yonna. In fact ekoze draws 3 ne bagisabula yo n'omupira. So wasabosa ajja mu game ya lero nga anonya win yesooka. Bajja kusamba saa 10 ez'akawungezi. Then game zendala zancha bwe tujja okulabira Bulunge Samane timu y'Ondupala sawa 10 n'emipira emirala tujja kwongerera okubategeeza. Star Times we kugambira nti Liga ya Uganda ejirina ku TV musobola ogula decoder ne muziteeka awaka. Naye naawe omuntu ali awaka nga tewali TV oba oluusi oli mu office yo temulimu TV oba otambudde tewali TV ebakugamba osobola okulabira omupiira ku smartphone yo osobola okugirinkinga ku decoder yo nga ngoyita ku Star Times on app noba nga naawe gyoli osobola okulaba omupiira. Temulimu nnyo bisale birala ate byeyongeramu kasitoba ng'olinkinze ku decoder ye eyawaka tewali bisale byeyongeramu just kuba bubezina data ng'olaba mupiira kubenga oli mu motoka kubenga oli mu office n'olwekyo Star Times nayo decoder gigule kuba bazze kuzimba mupiira gwa Uganda gudirewo ddala nga bwe gwali. Njagala kubasiibulira wano byesikoze biri munda agenda kujja nabe kutaana mu Kalasa Mayanzi abibatuuseeko ate n'emipiira tujja gibatuusaako ekiro ejja Champions League gyonna Sinani Waiso wa Wakiso Giants mwategezezaako omujozi mugutunda. In fact abanagula omujozi ku mulyango gwa Wakiso Giants olwaleero muyingirira bwerere oba oyingirira bwerere ate omujozi guli ku discount. So yembeera eyo omujozi sigwa sente nyingi gwa omujozi gwazeyo ku mitwalo 5 game ya sawa 10 naye nga bwogula omujozi gwa Wakiso Giants ku mulyango tosasula ebolagayo bulazi mujozi kale mugende mugigule emijozi egyo mirungi nyeja purple neja white musobola ate okuwagira teams zammwe. Katukome wano abakalasa baze paka 7 ez'omutuntu Ssaabasajja Kabaka awangaale.